Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Bwe najja ku Unique Media, nze nali nze kubuulira bujulizi bwange nzire emirimu gyange. Otuule so n'enkoonoona. Abamu bagamba nti wannyonoona Saamu. Era olina okwetereeza Saamu. Wannyonoona. Naye kaazije we tuli. Bwe najja ku Unique Media, Mukama yantuma mpe message yange. Bwe mmala oggiwa ogende nze mu kutegeera kwange ngende kola emirimu gyange kubanga kyali kisibye emirimu gyange. Munnange mmala okujja okuwa message tandika obituma tunamu kati ngenda okulaba era nagamba togabe enamba yange y'essimu. Kituufu. Togabira muntu yenna. Kituufu. Ate nze munnaye eryo etteeka lyensinga followinga. Era nawe n'okigondera mutagabira muntu yenna. Kati nze ndowooza zange zaali zeezo. Era nga siina kyendowooza nti nyinza okubaako kyensukkako. Nga nze mmanyi bye mmanyi byebyo bye nnina okumanya mbibuulira abantu ze nkola emirimu gyange. Saagala nnyo okubeera bintu bya njiri ebyo. Bitawaanya obudde biki. Kati munnange bugenda bujja butambula. Ngenda okulaba nga ate abantu banfukidde ekizibu. Mpa ku namba ate nga gwe nkubira nga nasaba namba yo mukolere ki. Nega nti omanyi naye gimuwe. Nga tutandika bwetyo mpola mpola. Yes, I remember. Kati ntegera luvannyuma nnyo. Ate nange nalina okubaako bye mmanya bye nali simanyi. Era mu kuwa testimony ebimu nabifuniranga ku testimony. Bye nayogeranga. Ebimu nembitegereraawo. Ebimu nebijanga nezijukira ebintu bingi. Kati ekyo nefunanga ekyamagero. Kye nali sisuubira. Kati waliwo abantu betambula nabo mu kubuulira enjiri. Yes. Nali sisuubira nti soogendako mu kkomera
olaba abasibe ndaba abasibe ekyo kya magero kubanga Bayibuli egamba abakaba n'abeezi n'abeekuntaze bagenda kugira bwakabaka bwa Katonda naye abo abakola kitange byayagala abakyalira abasibe abakyalira bannamwandu abampa ekyokulya n'ekyokwamule bagenda okukola ki okuliyingira kati ate nze nali mmanyi nyina kuwa testimony ngende bwe tulaba nti nazuula ekyamagero kituufu ngenda mu kkomera ne ngendako malwaliro ne ngenda kukyalira ku bakadde kati ntandika okwapuruvinga obulamu bwange nga bugenda bukola ki bukyuka ekyamagero kijja mpola si ebyo ne bibaluka ng'emberenge ate nga kijja mulina communication ne Katonda nagamba kati genda wano genda wali genda wano genda wali gamba ngatangiza okutuma emirimu egy'enjawulo kati gyakoma okutuma emirimu gino naawe obaako byoyiga kizibu nnyo okusomera ebyawandiika ebisoba mu 1,000 kimanyisa mu bantu bangi bajja basoma ebyawandiikibwa ebingi kizibu nnyo okusoma ebyawandiikibwa 1,000 otategeeramu kimu kizibu era obaako kyokwata noddayo noga kankitunulemu ekyo kituufu nfuna obudde obulina okutula wansi ate nsoma ebayibuli okusinga bwe nali ngisoma luli kwa olina kati obuvunaanyizibwa bwe wafuna bwe wali tolina luli kati waliwo ekyamagero ekisingaawo tewali nga Mukama alina kyakutise n'okiwa abantu nekikyusa obulamu bwabwe tewali kyamagero kisinga ekyo ngenda babuulirako ekintu kimu nze mu njiri ya Yesu Kristo njagala nnyo gaba akatimba ogenda ovuba ebyennyanja sigenda kuwa kyennyanja ensi n'abasumba kibali mu kukola mu kifo ky'okuwa ogende weevubire baagala bakuvubira ne bakuwa n'olya ne kiggwawo n'odda nze mu kusomesa kwange oba bintu bye nkola njagala nnyo omuntu ayige okusinga okuba nga ayigirizibwa ayige ategeere ateeke mu nkola onundi omulala naawe kuba Yesu bw'afuna abayigirizwa be abagamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri y'obwakabaka bwa Katonda bw'abatuma ogenda okubuulira enjiri yali abawadde enjiri gyagenda okukola ki okubuulira kitegeeza nga abawadde akatimba bagende bavube ate yabagamba ogenda obuulira enjiri bakole ba disciples bafune abayigirizwa abaana bagobereza abalala kati bwe tubuulira enjiri olunaku lw'olwaleero nekyusa omutima gwo naawe kikuyamba ate okubuulira omulala kati gw'obuulidde naye asobola afuna deliverance naye abuulire omulala kuba kati olunaku lw'olwaleero tetusobola ne bwe tunaakera mu makya netwogera ku nabbi w'obulimba tumubeerako ku makya olw'eggulo mu ttuntu tekikola makulu tekirina kyanageetu tulina nnyo practices naye ebikolwa omuntu ono byakola Yesu Jeremiah yali aweereza Katonda naye yatandika bulungi naye kati ennaku zino atunda ovakkedo ow'omukisa abatalina waayawukanidde nababikomo atunda essaawa atunda akakomo agaba amazzi agaba watermelon agaba kaadi agaba essaawa bonna bagwa mu kategori egi emu naye kati ezo jjotya nongamba mbu kati Sami tutunda wano essaawa ntwajo 10 obulamu bwo bukyuke ejjudde omukisa nengula omukisa gwe tuyaya n'okubaamu guli ndowooza mu kubikkulirwa 19 olunyi lwa 9 nga Bayibuli egamba nti beesiimye abayitibwa ku mbaga y'omwana gw'endiga nze omukisa gwe nnoonya nze nga nze Jeremiah gwakuyingira bwakabaka bwa Katonda obw'ekitangaala kubanga abantu bonna abagenda mu Geyeena amazima bennyini be beetwala tebabako anti ntero kyogerawo nkyo ne baŋŋamba nedda Sami olya babaako akatambaala ku maaso tebalaba nedda ngenda kuwa ekyokulabirako Yona Mukama mutume Nineeve agenda agamba abantu be bakole ki benenye Yona alinnya ekyombo kigende Talusiisi ayitamu ebintu bitabuka mu lyato Yona nga yeebase tayagala kumanya kintu kyonna nga yeebase namanyi Yona yali ayagala kufa kati wenzijaawo Yona banne bakuba akalulu kamugwako bamugane brother ovaawa era bantu basaba Katonda gotosaba naye nga kimanyi owuwa amumanyi naye yamusobezza era amanyi lwaki embeera eriwo eti
kati mukumanya banne basaba ye tasaba kubanga akimanyi gwasaba yamudduseeku agende ewala jatajja kola ki mutawanyiza netajja genda mu bantu bali kati bwalaba nga kiganya ala kati mutufu bwe nfiira ndamba sijja gendayo kati yabagamba nimanyi munsuule mu mazzi mugenda kuwonya obulamu bwammwe ninga lwaki kati n'omuntu ali ku mubiri guno ndaba olunaku baliwo lunaku lw'omusango bw'ati bw'agenda okukola agenda kaba kituufu gunsinga nga tasobola kuva mu kkubo limutwala mu geyeena abula ng'akakasa awo alina okuba ng'alina kujoyininga layini sajja ngambye yabalaba abali mu layini bawotose bati kakati saamu ekibi ekitwala omuntu mu geyeena yennyini yakikola kubanga Yona kwekye katono kenzo okwongerako Yona senga yali tayagala kufa Yona yali asobola okwenenya awo embeera neeteeka buli kimu nekiteera kuba yali akimanyi n'amanyi n'obuzibu kwe buvudde naye ye yabagamba munsuule muki mu mazzi naye nga sigenze wa kale kanfe baali bamukola ki Bayibuli ekyogera obusungu bwe yabayinako kati kankutemereko katono temerako katono Yona mu biseera ebyedda ennyo waalingawo abasuuli abasuuli akuba nti Bayibuli ye tetandikira awo naye bw'osoma ebitabo nga Bassekabaka wa n'okweyongerayo Talusiisi gundi eno bamugamba ogende Talusiisi Eniniivi eno gye bali bamutumye waaliyo abasajja abasuuli abasajja b'abasuuli baakolanga ku kika kye nga omanyi nti kati nga tulina ebika wano ninga waliwo ekika ekyayiganya ekika kyammwe kati nga boonoonyi batemu basi bakwasi b'abakazi n'emisango emibi kati ng'ate baakosaako famire yo nga baakosaako famire ya Yona kati nga Yona ng'abayinako obusungu obungi okitegedde kati obusungu obwo obungi Yona Mukama amugamba agendeyo abagambe beenenye naye Mukama agenda okutuma Yona yali amaze olaba mu mutima gwa Yona nga Yona abayinako obuki obusungu Yona ebamutuma Eniniivi agasaagire Talusiisi yabibalabalamu gano ebaneenenya ayinza obbasonyiwa ekibonerezo kye nga yeki yali ayagala afadhali Mukama bakubeke eggulu bafe afadhali bafune ekibonerezo kwegamba naye muli afunemu agaye nti batta abantu bange nange bafudde kubanga jjukira mu kaseera akakadde Mukama yatumanga abantu bakola livenji naye kati bono agamba Yona nabbi we Yona yali nabbi agamba nabbi we gende n'ebyo bagambi bakole ki benenye kubanga ebibi byawe bisusse bituuse gyendi Yona yagambirawo nze mundaba wa sisobola gendayo sigenda Ninevi kati Yona bamutuuka mu lyato bagisinga okusanisa ku story eyo Yona atuuka mu lyato wali agamba nsuuleyo yesalirawo afadhali afe nga takoze afe naye nga tagenze kubanga Yona mu kaseera yali asobola okufukamira ku maviivi n'agamba Mukama ansonyiwa ngenda gene Niniivi Mukama yandikikoze naye Yona yasaba Mukama n'akola rescue team Yona n'atuma ekyennyanja ekinene n'akigamba genda omukwate nekijja nekimira Yona bw'abeera mu kyennyanja kati awo watandika okugonda ng'alaba obubi buzze olw'embeera teyasaba nti ayagala Katonda amuwonye naye yasaba olw'embeera gy'akola ki akoye ekyennyanja nadda mu maaso ga Mukama neyeenenya n'amugamba Mukama nakimanyi olina okusaasira kungi wandibadde ombeerawo taata Mukama wange ndi mu magombe muno naye wakuba nti message eyo yaliko n'obunnabbi bwa Yesu Mukama n'akireka nti buli muntu yenna alikkiriza okwenenya nga Yona bwe yeenenya ng'ali mu kyennyanja alisonyiwa Yona ekyennyanja ne kimuwandula ku lukalu lwandisuubidde kati agenderawo kati Yona awo yalina kutambulirawo agende wekiri naye wali otumyeko omwana nga wamukubya oluyi ng'agenda amaziga gatemugayotegete sabbuuni agenda tagenda kati Yona yava mu kyennyanja ekyo n'asalawo agende Eniniivi agamba abantu ba Mukama beenenye naye tekyali munda mu mutima gwe kitegeeza ekyali ennyanja ekyamusuulawo ebweru obusungu ne budda weebale nnyo kati kiri kyabaddemu neno ye mwana w'omuntu kati omwana w'omuntu bw'abeera mu kizibu aba mulungi nga tolina mwana nga mukyala taliiwo osula bwomu osiiba bwomu
ekyokulya tewali osaba esaala ogimalamu essaawa kinonyo yes naye bw'ofuna ekyokulya mukama weewala ate ogenze wala obeera nga onoonya mulimu ng'osaba katonda omusaba ebakyo katonda n'akuwa omukisa n'ofuna omulimu kati yona omulimu ne gutwala tayimu bane mugaya Jeremiah nja kukuŋŋaana banne omulimu gututwala webale nnyo kyokka kakati yona agenda abannyonnyole abagambe mukama byakoze eki byamugambye okubaga yatandika okubannyonnyola yona n'abagamba abantu mu kibuga kino mwenenye kubanga obusungu bwa Katonda mukama agenda kuzikiriza ekibuga kino mu nnaku 40 bwe muba temukoze eki temwenenyeza yona ng'akimanyi tebajja naye nga ye akimanyi nti Katonda yamutumye alina okusaasira kuki kungi kati ng'asaba tebakigeza kati ye mutima gwe ng'asaba tebeenenya kyokka nga bagamba mwenenye kakati bw'amala bagamba beenenye ekibuga yakyetoolola kuba Ninivi kyali kibuga kinene nga yakyetoolola okumala ennaku 3 ng'agenda ayogera mwenenye bwe yamala okwogera mu nnaku 3 kati kabaka waakyo n'awulira ebigambo yona bye yakola ki ne bimutuula mu mutima n'ayuza omunagiro gwe n'eyeesiba ebibukutu n'eyeesiiga evvu yona afa kati yona alozanga amanyi tannamanya kati bw'amala n'ateekawo etteeka kabaka n'agamba ku kyalo kino Ninivi sirabangawo omuntu addemu okulya ekintu kyonna okumala ennaku mmeka 3 yona n'afa embwa embuzi ente n'ente tebazitwalanga ku ttale buli kiri mu kibuga kyasiiba ne basiiba ne balaajanira mukama era n'abagamba mwenenye ebibi byammwe byonna kabaka munnange ne bawulira okusaba kwabwe kati awo wali firimu bamala yona bw'amala obbagamba yafuna wayambuka kasozi kati yalina ennaku 40 akirabe nga kizikirira kati bw'atuuka awo n'alinda ekibuga kizikirire agenda okulaba ng'ennaku 40 zikoze ziweddewo tekizikirira yona yanyiiga yona yanyiiga n'obusungu awulira ekiniga ekisungu ne kijja ekiniga ne kiba owulira muli ekiniga nigolwegala kaaba biyengeyenge bijja owulira obusungu kati we tutegeerera mu ssuula ey'okuna kuba yona alina ennyiriri 48 essuula esooka erimu ennyiriri 17 ey'okubiri erimu ennyiriri 10 ey'okusatu erimu ennyiriri 10 eddako esembayo ey'okuna erimu ennyiriri 11 awamu bw'ozigata ziri ennyiriri 48 z'essuula 4 yona mu ssuula ey'okuna olunyiriri olusooka bwe tutegeerera amazima nti yali yanyiiga bunyizi yagamba tumalirize n'olwo yona yayimirira ku lusozi alaba ekibuga nga kyeyali ayagala kyali ky'abantu bano okuzikirira somola olusooka yona ssuula 4 onyira olusooka naye yona n'anyiiga nnyo n'alyoka yeemulugunyiza Katonda n'amugamba nti kino ddala kye nalowooza yensonga lwaki nali nzirise yezo lwaki nali sigenda kujja eno byeno Katonda kino ddala kye nalowooza Mukama we nali mu nsi yaffe we nali mu nsi y'ewaffe lwe wasooka okuŋŋamba okujja eno kyekyanzirusa kyekyanzirusa n'okunzirusa okugenda e Talusiisi kubanga namanya nti gw'oli Katonda ajjudde obulungi alwawo okusunguwala alina ekisa ekingi era namanya nti ojja kwanguwa okukyusa entegeka zo ez'okuzikiriza abantu bano ne bwokomaawo kati kino kyenjogerako message eno abasinga tebagitegeera basoma yona olusembe olwokusatu kale nno nkwegayiridde Mukama nzita
okufa kusinga okuba omulamu ng'abalaba we bali yona bannayo kakati so nfunyemu ebintu biringa bibiri mu mboozi eyo ekisooka abantu abamu bakola obujeemu nga bamanyi nga ayina ekiruyi nga bamanyi n'otegeera nti kino kyenkoze kiki olina gamba genda ogamba Jeremaya ebikolwa byalimu yenenye naye nga Jeremaya omuyinako ensonga Jeremaya ye yatomera kitange wekitegedde n'afa twayawukana ne Jeremaya twawukana n'agenda ntyo mugamba bino kale naye yandibadde abonaabona kati mugambe yaawonne tekijja kusoboka taata Yona Ninive gaano gendayo yabayinako obusungu ekisooka kiringa bagamba nti bakusudde mu mpologoma bali abantu baali babi baali batemu baali basi kubanga nali neewuunya nti Yona eyali nabbi wa Katonda ate yava ku kyobutayagala gendawa kati nga kintawaanya kati story batunyumiza batusomesa kutandikira awo Yona Katonda yamutuma agende Ninive n'asalawo n'agenda Talusiisi kyennyanja ne kimumira n'amala n'akkakkana ne batusomesa ebigundi gy'ogambye tiweweenenya Katonda akola ki akusonyiwa naye nga waliwo byenda banze ebitagatta bwe bwongo buli bwe twayogerako mu puroguramu eri nti buno obwongo olumu butuyambako okutegeera ng'olaba tewali bitaga waliwo kati nabbi wa Katonda yali amukoze ekyobutamuwuliriza okitegedde era lwaki Mukama yalwananga nnyo ngo nakimanya ali mu nsobi n'asigala ng'amutaasa era somuleka mu nnyanja n'afuuwa yali asobola omuleka kubanga naye ate Yona yalina obusungu teri nabbi mu Bayibuli alina busungu bwa Yona yalina obusungu kubanga woteera nti Yona yalina obusungu ennyanja yatabanguka n'asigala nga yeebase Yona ng'ali mutulo ebidiira tayagala ebidiira byayagala tutabanguke tufe adisi nga sigenze eri kitegeeza ki gy'okuma okutambula n'abantu abajeemu ogenda kufiirwa bingi kubanga abasajja bafiirwa emaali yaabwe ne bagisuula mu nnyanja bawewule eryato naye nga gwe balina okugyamu yeebase kati otambula n'ani taata gw'otambula naye mujeemu Mukama yamutuma okubuulira enjiri yagaana ali mu kusolooza ssente ali mu kusolooza omuntu mulaba ebyaddala waliwo otula n'oyogera n'abantu abamu bali mu makanisa ago ng'olaba kugamba amazima gali nti omusumba waffe yakola ensobi netavaawo lwaki tovaayo Yona kiri kyagezaako kikulaga nti abantu be yatambula nabo baatuuka okufiira ebyobugagga byabwe bingi ne babisuula mu mazzi bawewule eryato naye nga kakola nsobi ekibonerezo kyebafuna ate kati kakasa bukakasa Yona ali teyeebase yali awulira Yona ateeka kubamu yali awulira kubanga kubamu emiranga egyali awo nga buli omu asaba mu Katonda we nga tosobola kwebaka naye olaba meseji eyo Mukama yali agezaako kuyigiriza abantu bayige n'omutima okusonyiwa omuntu waba akoze ekibi ekyenkana kiki naye ate yali ali mu kutraininga nabbi we akantu ako kanyumidde akolonyiro olwokusatu yamugamba Mukama okonyo olwokuna nzita mpa olwokuna ndusome tulabe nzita okufa kusinga okuba omulamu kati ng'obusungu bwawulira bano basigadde obasonyiye Yona esula eyokuna eyo yerimu amakulu g'olugero lwonna abantu tebategera lugero ne amakulu olwokulaga awo Mukama n'agamba nti olina ekituufu ky'osinziira okunyiiga awo Yona olwokutaano awo Yona n'afuluma ebweru w'ekibuga n'abeera ku luuyi lwakyo tugenze maaso nnyo inako mako lwakusatu anti olwokusatu weluliko kale nno nkwegayiridde Mukama nzita okufa kusinga okuba omulamu kati olwo Yona Mukama era amuwa okugezesebwa aleeta ekiryo kyeki bw'osoma wansi awo weekiri nsome soma olwokuna awo Mukama n'amugamba nti olina ekituufu k'osinziira okunyiiga
olwokutaano awo yona n'afuluma ebweru w'ekibuga n'abeera ku luuyi lwakyo olw'ebuvanjuba era ne yeekolera akasiisira mu makoola n'alinda alabe ekinaatuuka ku kibuga. Kati awo twasuuse message twagisoose ng'alinda ekituuka ku kibuga. Ebikoola byakasiisira bwe byawotoka olwo omusana ebikoola byakasiisira bwe byawotoka olw'omusana Mukama Katonda n'ategeka ekiryo ne kimera mangu amakoola gaakyo ne gabikka ku mutwe gwa Yona ne gakendeeza ku musana. Yona n'asanyuka nnyo olw'ekyo. Namba 7 naye ate enkeera Katonda n'aleeta ekiwuka ne kirya ekiro ne kikala ne kifa. Yona ogw'omunaana ng'enjuba yeewanise Katonda n'alyoka alagira embuyaga embuyaga y'ebuvanjuba ey'olubugumu okufuuwa Yona. Omusana ne gumwokya nnyo mu mutwe okutuusa lwe yazirika. Oba Yona yali n'ekiwalaata kasana kaamu kati olaba alina kapata. Mukama yamubuuza osinziira ku ky'okunnenya. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Waliwo yayomba. Kati Yona ne yezimbira ese waggulu ku lusozi alabe ekibuga kino nga kizikira kisaanawo. Kati nakkakkana. Kati akasisira ke egundi omusana ne gukwokya. Mukama n'ameza ekiryo ekijja ne kimubikka. Kati ye ayagala abeere mu bulamu obulungi. Kye yali agezaako otegeeza Yona amugamba nti oyagala ekiryo kibeere kiramu ku lulwo naye ku lw'abalala ate bo bazikirire. Okitegedde? Kati Mukama kyava akijjawo akasana kaayo kya Yona okutuusa lwe yazirika. N'ayagala afe n'ayogera nti okufa kusinga okuba omulamu. Mukama n'alyoka amubuuza nti olina ekituufu k'osinziira okunyiiga olw'ekiryo ekikaze ne kifa? Yona n'addamu nti ye kituufu nze okunyiiga ennyo n'okwegomba okufa. Sikitegedde. Namba 10 Mukama n'amugamba nti osaalirwa olw'ekibikka kyo ekyonoonese so nga si ggwe wakimeza ate nga kyo kyali kya kiseera buseera. Kale lwaki nange sandisaasidde Nineeve ekibuga ekyo ekinene n'abantu baamu 12,000 baba bangi 12,000 n'okusingawo n'ente zaakyo ennyingi bwe zityo abantu abatasobola kwawula kirungi na kibi. Yona obusungu. Kakati message eno egende buli muntu eri yenna. By the way, gwali eyo yenna ng'olina Bayibuli yo genda obikule Yona. Yona alina ennyiriri ziri ennyiriri ya 47 48 ziri essuula 4. Osobola okuzisoma n'ozimalako. Naye amakulu gali mu ssuula esembayo. Obusungu Yona yali abujjawa. Nze amazima gali nti nali nkyebuuza. Amba naye tosobola kunyiiga nga tewali kikunyiiza.
tosobola kutenguwa muntu okujjako nga tewali kye yakola. Kati mulimu abasoma omuwawa. Sikulimba nga kinnumya omutwe nga naye jona nga yali yeeyisa ate naye. Kubanga ennaku 40 gano bw'ojja onoonyereza ana gava mabega ku mulembe gwa Nuuwa. Ennuuwa mpozi eryato yalizimbira bbanga ki? Yalizimbira sijjukira naye nga enkuba yatonjera oba ekiro n'emisana ennaku 40 ng'etonnya naye nga mbozi bw'olaba Yesu Kristo yasiba ennaku 40. Kati ojja okomawo eno mulembe gw'ono Mukama agenda ekiziza mu nnaku 40. Ana gano gali galaga okuva emabega. Mukama kyayogedde akikola ki? Akitegeeza. Naye bw'omugondera ekigambo kyakyusa n'atazikiriza kibuga. Kakati ono omusajja message ye yalina obusungu nga bwe tuba n'abantu kati ng'olina omuntu yakola ng'olinako obusungu. Ng'oyagala Fazali oba abaana be baffe oba ye avuire mu kabaka. Omulabeko ng'abonaabona. Ofune okakkane mu mutima gwe okay. Waliwo omusumba omwe yagamba nga nti nze mbizzaayo. Tegamba nga ayagala oli kyakkoze. Era ye nga agamba oli yayadde ayagala omwana waafe akulabe ng'okola ki? Ng'olumwa. Kati naye owekaafe. Katubizzeeyo agire ku bulumi bw'abadde akwagaza. Abantu abasinga nno we twagala awo. Watunyumira nnyo ng'omuntu abadde akukyojjanya ng'omudufu omulaba ayagala ekyokulya takiraba. Enjiri ya we bakubwa oluyeeno kyusa n'eno bakucape tekyaliwo. Tekyaliwo. Sigala mu bigambo. Eyakakati oli bwakuba oluyi akiddako ebaŋŋuumi. Naye ate ffe abalokole si bwe tulina okubeera. Abalokole Mukama yatukola nga tulina entege naddala abalokole abazuukufu. Waliwo abalokole abazuukufu. Waliwo abalokole abeebafu, tuba n'abazuukufu, ne tuba n'abafu. Kati tusinga bali. Tusinga bano abafu. Bano bazuukufu. Kati ne tuzzaako ennamba endala esinga obunene edda ku bafu eno esooka eno abeebafu. Kati abazuukufu batono nnyo. Kubanga omuzuukufu bw'atunula ekintu tamala gwogera. Bw'awuliriza nga omusajja wa Katonda ayimiridde ebuuza naye ono by'asomesa biki? Byawandiikibwa oba asomesa kisitoole? Muntu najja n'anyumya kisitoole. Simanyi oba ebintu bya sitoole byava. Abantu tunyumirwa nnyo bisitoole. Andi kati sitoole zino tikankubuulire. Sitoole zino zitambulira mu ngero. Zirimu ebyama oba ebyekusifu ebikwekebwa mu ngero. Kati nga bw'olaba Yesu engero ze yanyumyanga. Yali anyumya ku bintu birala. Naye nga bategeera birala. Yabinyumyanga ab'amagezigezi baleme kutegeera. Bayibuli negamba n'abibikkulira abaana abato. Yabinyumyanga. Kati bwe yanyumya olugero lw'omulimi yasiga ensigo yali ategeeza birala. Kati ate bw'ajja n'akitematema n'akinnyonnyola bano abayigiriza abatono naye yakyogera mu bangi naye abaakimubuuza baali bati tugende Mukama waffe bakyogerera mu ngero ng'ebibiina bikuwulira n'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Kati ebyama by'obwakabaka bwa Katonda bisobola okujjira mu ngero. Kisinzira lugero ki lwaleese, lujjayo makulu ki? Ne waliwo bisitoole. Parables engero ezo sizinaako buzibu. Naddala ng'omuntu azinnyonnyola era owulira azinnyonnyola mu butuufu. Wadde waliwo abazikwata ne bazinnyonnyola mu bukyamu. Naye that would be a discussion for another day. Naye ndi kubayiiya bisitoole. N'ayogera kisitoole nga toyinawo kituleesinga mu Bayibuli yadde. Ate nakino nakyo njagala abazuukufu mu mwoyo. Abo abazuukufu be bantu abafulumye mu nnyumba. Yava mu kisenge n'adda mu ddiiro, n'ava mu ddiiro n'afuluma. Nga n'eddiiro toliimu. Ne mu ddiiro toliimu. I mean nga ne mu lujja toliimu. Kati mwe abazuukuka mu mwoyo kitudde okuzuukuka oba olaba oba otegeera ng'osobola okwawula ekikyamu n'ekibi. N'ogaana naye Katonda eyatonda eggulu n'ensi ayinza okera n'ansaba kaadi, ayinza okera n'agamba kale mwana wange kumuwonya alina kugwa wansi bigo noga
ate kukubanga waliwo ekiki ekya oye muzukufu naye ate atali muzukufu omwebafu ajja gamba agumaanyi abasajja mubawalana lw'amaanyi temulina maanyi ekitegedde ne twerabidde ekintu kimu abasajja tebaba na maanyi amaanyi Katonda babasiyaga alina sitaani yabagakola ki yabagalina ebintu biri bibiri bwataba kizikiza kiba kitangaala ate ekizikiza tekyetaba wamu na kitangaala tekisoboka era tebikwata ebina nkolagana kati gwe wenna ali eyo tegeera Katondawo bw'omala omutegeera mwagale mutambulire mumumanyise n'abalala tekikoma ku ggwe obulokozi tebugenda kukoma ku ggwe naye bugaziye ensigo gye bakusimbyemu emu leka emiremu endala ensigo kyekigambo kya Katonda si ssente kale era nkugamba oyogere ebisembayo nga concludings tonnaba sinnaba tandika butandisi baabo abaweereza mwenna ku Unique Media omulanga gwenkuba gye muli mulembe guno gw'oluvannyuma emitima gyaffe gimenyeddwa bingi ebiwulikikanga eby'amazima naye nga bulimba n'ababyogera baabula naffe be bali nabo naffe twabula tetumanyi mutuufu yakola ki yaani kyensobola okutegeeza mu kaseera kano weetaaga okumanya Katondawo newankubadde weebiri byonna bibaawo ebizibu tubisanga ntubiyitamu ne weetaaga otegeere Katondawo bw'omutegeera bingi bigenda kyuka oyinza okuba weddemu amaanyi batwala ettaka lyo batwala omwana we yalugenda omwami bakwawukanya n'omwami wo nesi kugamba nti si yenkomerero wakyaliwo omukisa omulala ate okuba nga otambulira mu kkubo ettuufu so mwenna bali ku Unique Media omulanga gwe mbakubira mutegeere Katonda eyabawa obulamu ate mujjukire nti waliyo ekkubo erigenda mu geyeena n'ekkubo erigenda mu ggulu okulonda ekkubo erigenda mu ggulu kiva ku kusalawo okwo teri agenda kukaka abantu abali mu geyeena baagikolerera okugibeeramu n'abantu abali mu ggulu baalikolerera okulibeeramu tewali agenda gamba nti nze saamanya kubanga byonna Mukama abitaddewo Bayibuli egamba tetugenda kuvunaanwa lwa bibi by'abajjajjaffe oba biki awo tugenda kuvunaanwa ffe nga abantu so bw'obeera ng'oli eyo kkiriza nti Katonda gy'ali alokola era awonya era asobola okuwa obulamu obw'emirembe obulamu obw'essanyu wabula okusalawo tekuli ku nze gw'owulira leero tekuli ku Samike tekuli ku Unique Media niyo okusalawo kuli munda mu mutima gwo okakasa nti kuli munda mu mutima gwo genda osoma Abaebbulaniya essuula 10 olunyiriri lw'15 n'olw'16 ne10 paka ku 18 ojja kulaba nti ne bonaaba nga weewakana nti byonna tobirina ojja kakasa nti byonna pakeji yonna eyali ku mayinja ge bawa Musa pakeji yonna ogiina munda mu mutima gwo okusalawo kuli mu mikono gyo Mukama akunkuumire kale ana nomwogera n'osiibula nemba nga nina kugamba bugambi tugenze kati omunsogera nenjogera nga ngenda kwonoona oyogera nga obyogedde byenjala okwogera byonna obyogedde osobola okugattako ng'omubi kale ajja kumaliriza nga ŋŋamba si buli kitemagana nti gold kyeki mu Luganda feeza ndowooza ye zaabu si buli kitemagana nti gold kitegeeza si buli kyefaananyiriza gold nti gold nga tonnaba kukkiriza nnyo na kukutunza ki gold oyo gw'olabira ewala sooka okakase nti gold kambabuulire nze Yeremaya ne musajja wa Katonda oyo gokkiririzaamu era g'ogamba nti yoono owawe waliwo omwe yaŋŋamba kasita wakolawo oti n'oyogerako n'omwami nze nentegeera nti weenoonyeza bibyo njagala bagamba ffenna tulinga ggwe tetulina njawulo naawe atulaba tuli emmere tulimba tuwaayiriza twenda buli kimu tukikola lwaki njogerawo entyo njogerawo ntyo lwa nsonga toyina
kukwata muntu yenna n'omuteeka mu ntebe ya Katonda. Jeremiah ebigambo byayogera oba Sami oba omuntu yenna gosobola oteekawo. Tekitegeeza mu Jeremiah nga waabyogera waabikola. Nimbye taata. Tolimbye. Jeremiah naye tekitegeeza nti yatuuka. Era naye akyali mu kusomoozebwa nga nawe kookola ki. Jeremiah asasula renti. Jeremiah ayina fees. Jeremiah ayina ebimutawaanya. Jeremiah alwala. Jeremiah akyali mu kulwana n'omubiri guno. Tukyali mu lutalo lw'omubiri. Ate nga nkubuulira olumu era Jeremiah omubiri ogwo gumuwangula. Sometimes. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 So, ng'oli tannakugamba nti jangu nkuwe kino ofune omukisa. Yakola omukisa nti gwe tulina osuubulako omukisa mbwewe teguggwayo. Ekyokubiri nga Jeremiah waagambye ng'asiibula. Nze Bayibuli eyo ngisoma sijja manyije jogera nnyo siri musumba siri ki byonna mbyogera ndi just muntu ayagala Katonda. Siramangu Katonda waagamba nti wemba munneetaazi mujje wano muyite mu ono. Ate Bayibuli ijjukira yatugambye nti kati ayita mu mwana. Weebale. Ate omwana n'atugamba ki? Atugamba amazima. Yatugamba nze kikubo n'amazima n'obulamu. Siwuliramu omwo nti abasumba bange lyekkubo. Siwuliramu nti profeti gundi lyekkubo. Naye nze ekkubo. Kati ekibuuzo kyandibadde nti tulina kujja kugula kaadi funa mukisa. Katonda bakutusuula bigo. Kwa nawulirako ne gwe basudde ekigo n'akubawo omutwe. That one, the story I have it. N'amaliriza nga ate agenze kumujjanjaba mutwe. Ndowooza abano be bateeka emabega okukwata baakwata miisi. Yayitawo. N'ayitawo. Kati nga bano bakusuula kigo. Ekibuuzo kiri nti one emboozi oba enjiri oba biki byabanyumiza bibiri mu Katonda biri mu Yesu. Kye kibuuzo. Kristo omulabye mwali. Mbyayogera mulimu obulamu. Sooka okebere. Oba onoonya bizinesi. Mulimu. Obugagga bwe boogera mu Bayibuli ono bw'ayogera. Okakasa Bayibuli eri mu kutugamba nti nno tujja tambula amawanga. N'akalala. Tujja kuvuga amotoka ag'ebbeeyi. Kirimu. Kirimu. Abaana bo bajja kusomera mu masomero ag'ebbeeyi bwe bw'obugagga obuli mu Bayibuli wadde simanyi nnyo bya Bayibuli. Obugagga buli ki? Briefly. Obugagga kwe kuba ne Kristo mu mutima. Exactly. Kubanga agambye ye kwe kujjula kw'ensi. Tubeere naye ebisigadde bijja tukola ki? Bijja twongerwako. Kati ffe tuli mu kunoonya byanditongeddwako nga tunnamufuna. Anaatwegattako ne tubirina. Ako kakulu kaddemu. Iffe tuli mu kunoonya byanditwegattuddwako nga tetunnamufuna. Tulinga baga Katonda katukutaasa omugugu kasoke tubifune gojje otuule mu butuuzi. Waliwo mukwano gwange. Sinagala kusala Katonda. Yayitazaalanga ku mwana. N'afuna olubuto. Emyezi ki? N'agula akagaali k'omwana. N'agula obugoye. Ng'omwana tannamufuna. Tannamufuna. N'ategeka ne bagenda okolera simanya biki. Byonna amaze obifuna. Oto luviiramu ku myezi eki? Bambi. Kiraba. Kati awe tuli. Kale twebuuza ekibuuzo. W'okutuka enkya. Lwaki opulogulaminga ebitali bibyo? Lwaki opulogulaminga ebitali bibyo? Kye nabagambye nti okubeera omugezi kirungi. Naye ate obugezi weoyagala obususse lufuuka lugezigezi. By the way, kyogera kituufu.
lufuuka olugezigezi. Lufuuka lugezigezi. Lufuuka olugezigezi. Amazima gali nti abasajja ba Katonda abatandika obulungi bafuuka ba lugezigezi. Temukyali magezi yadde. Tagambwako, tayogerwako, tawabulwa, gwe batakkanya ku nsonga mulabe, gwakyawa, yategeera Katonda, yamanyi Katonda kyatayagala, yamanyi kyasanyukira, yamanyi Katonda kyeyakkiriza eggulo. Ne bw'oba ovuddeyo ogambe Mukama yangambe agasirika. Sirika. Bamanyi n'okugamba Katonda akulaga atya nga tannandaga. Okitegedde? Lwe lugezigezi n'akamanyiro. Kubanga olugezigezi lwe lweta akamanyiro. Olugezigezi luva mu magezi. Teri muntu alina lugezigezi nga teyali mugezi. Ate kubanga yali mugezi nnyo na kinku. Najja afuna olugezigezi. Olugezigezi kati nze wensabira Katonda kansigale nga ndi musiru. Kubatadde. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.